case number 27 to 24, Uganda versus New Zealand. Ali. Together with the You said you understand Uganda? Tutegeeza kkooti nti musanguzo olunaku olwaleero nga bayimiriraga okuva eri Ssaabawala gavumenti okusindika mu kkooti enkulu olunaku olwaleero okunoonyeza musawo gukuwedde nibakakuŋŋaanyizibwa era gakuba bakweza mu kkooti olunaku olwaleero. Kitegeedde? Musanguzo olunaku olwaleero ng'enakusomeza 13 era nga Ssaabawala gavumenti ategeezezza kkooti nti gwe Luzera Ali ng'omulango gw'omusango gwe wammanga omusango Kabasanya omwana namba 1016 akatundu akokusatu n'akatundu akokuna n'akawaayiro C keteketekaact
bagamba nti Omuzira ali wakati w'omwezi ogwokutaano 2024 n'omwezi ogw'omwenda 2024 eBweya mu Wakiso district wali ng'oli muzadde oba omuntu alabirira omwana olinako obuyinza Kintu Anisha wakola ebikola by'omukwano n'omwana Kintu Anisha ng'omwana alina emyaka 14 omusango okuvunaanibwa era omusango gukakasiddwa omwami wa gavumenti kyalukituukiriza nga Chief Katone ow'Ekajjansi lwa Director of Public Prosecutions. Bakutegeeza nti Omuzira Ali olunaku olwaleero osindikiddwa mu kkooti enkulu gye bajja okuwa olunaku lw'omutandika omusango okubuulibwa. Tonotono omusango guno ogw'okuvunaanibwa Ssaawa gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi okukakasa ensonga zino wammanga nti omwana Kintu Anisha ng'alina emyaka 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 ku ssomero lya Community High School Ekitende mu Kajjansi South Council. Bajja kugamba nti omuwaabi musango guno Zuura Nakisui ye maama w'omuwala yatusibwako obuzibu era nga yali mufumbo oba mufumbo eri Muzirwa Ali ng'alina n'abaana babiri nti avunaanibwa mu musango guno Omuzira Ali gwe taata oli taata akuzizza omwana ono yatusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we eBweya mu Kajjansi South Council era nti omuwaabi musango guno Zuura Nakisui abadde abeera wamu n'omwana yatusibwako obuzibu n'abaana balala 4 be yava nabo mu bufumbo bulala era nga abawala bali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu nga basula ku kitanda kya double decker. Nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti bigwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'okola ebikola by'omukwano n'omwana oyo mu kisenge ekyo nti kino kyaleetera omuwaabi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kakase ebyo era n'okumanya emirundi emeka ekyabaawo namutegeeza kyakibaddeyo emirundi egiwerako nti wakati w'omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda gwavunaanibwa akola ebikola by'omukwano n'omwana yatusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako gwabuulira ku nsonga eyo basiki ojja kumutta nti omuwaabi yagenda mu maaso n'ekubira enduulu ku poliisi y'e Kajjansi era n'okwatibwa nti babuuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ng'ennaku z'omwezi 10/10/2024 omuwala yatusibwako obuzibu yakeberebwa ku poliisi foomu namba 3A era netuzibibwa nti yali asuuse okuva ku kuyizibwa okwali kutuuse mu bitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabikka mu butundu obw'ekyama kaali kamaze okutulwa oluvannyuma lw'okuba nti yakozesebwa emirundi egiwerako nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Okubiri 2024 naawe avunaanibwa wagenda n'okuberebwa ku poliisi foomu namba 24A era nekizuulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo obukola bulungi. Oludda lujja kuyimirira ku biwandiiko bino wammanga mu bujulizi bwabwe poliisi foomu 3A bakeberera omwana ebbaluwa ey'obuzaale ey'omwana sketch map y'ekifo awaatuukibwa awaakolebwa omusango guno ebifaananyi ebyakubwa mu kifo awaakolebwa omusango medical examination form police form namba 24A bakeberera kugwe avunaanibwa n'ebiwandiiko ebirala kkooti by'ebakkiriza okukozesa. So you're here
hereby committed to the High Court for trial, and your further remanded till the next High Court criminal session. Usindikiddwa mu kkooti enkulu okukulira omusango gwo era na District Court ekuzizaayo buli mwaka okutuuka kkooti enkulu n'ekulira omugirizi omusango. Obutaka mu kkooti